Congratulations Diana Nabatanzi agudde mubintu bibino mbikuletedde atenga Chmeleon Museveni kyamukoze alifa takyerabidde. Kadama Fibi naye agudde mu bintu Dubai uno naye mukuletedde alien skin bitabuse osana byewulirirako birina mu masawo kale katweyongereyo na mawulire gaffe agalero nga wele enkola yaffe wano kwanda boyuji ka video mbadde nsabo kampele ka like tweyongereyo na mawulire gaffe agalero olunaku olwalero Diana Nabatanzi agudde mu bintu TikTok wevuddeyo negamba muno Diana Nabatanzi you are one of the best TikTokers wano mu Uganda era nga omanyi tukoledde tukuverifyize era nga olunaku olwalero Diana Nabatanzi ku TikTok ye yegase ku omu ku ba TikTokers abali mu Uganda abafunye verification badge. Ndoza mukimanyi bulungi okufuna verification badge ya TikTok sinyangu koza bayimbi abasinga abanene bagezza ko bifuna nebikola kine bigana naye Diana Nabatanzi lwa support ne love gye mumuwadde asobodde okugifuna olunaku olwalero nga selabide ba sponsors baffe Sadiq Properties bagamba jangu bakufunire etaka ku bei samu atenga ye koja bidaza agamba goena oliyo musajja toyina manyi go mukisenge namba zezili awo so kubanga inboxinga nawo muchala ngoliyo ina bizibu akujanjabanga akozesa eddagala lyobutonde so toberawo n'obulwadde nga bukola ki nga bukusumbuwa just mbwa inboxing ate bei yabwe si yamanyi lyawo Fibi amaze okulandinga wali Dubai era nga businesses zabadagenza okukwasaganya tugamba tino tukuwishinga success mujaneyo empya neche tumanyi ogenda kuba okoma wano Uganda ebino nga mitadde mabali Chmeleon yagudde mu bintu Museveni avuddeyo namuwa $10,000 okumuyambako okwejanjaba wali United States of America ndoza mukimanyi hospital zeyo ziba za bei nyonyo nga we mukiwulira ebyo nga mbivuddeko ndoza mukimanyira Chmeleon wa MK project cyo buli omachi manyi sigenda kiremezaako nnyo ebya abasinga balete bakimanyi by the way kituufu era nga ebyedwaliro byokubeera ebyebbeeyi ndoza abali mu America bajja kuba commentinga mu comment section nga babulira mu kituufu cause nange wali yakingambako omukano gange aliyo mu America nagamba tino no wonder boy banange eno olwala nga toli ku insurance okaba ndozera ne mukimanyi bulungi Chmeleon tali ku insurance alien skin olunaku olwalero Godfather ina kyamugamba era ndoza mu bihuli bana Uganda mususo kozesa abantu oba abayimbi oba baani ne batuuka okuva mu bifo byabwe nga wallahi babagoba mu mayumba tebalina kebalina babba butala ku motoka bali awo tebalina na kyakulya bafumbiddwa bakazi ne babajoga ne babagoba kubanga bayagala ennyo okulaba nga babakolera bye mwagala. Muna Uganda ayagala nnyo akuteeke ku saidi ye oberenga ogonda bugonzi ate bwogonda tebaddamu kulabamu makulu tebaddamu kulabamu magezi bakulabanga omusiru. Kino ekintu ira kijja wane ayinza tukolera kino gundi yo yajja kikolera akiri kifala tekibitegeera bya sente gwe kyolooza nti okoze buntu bulamu kyolooza nti okoze bukkakkamu bo bakirabanga obusiru bwogonda bakumanyira tebaagala obeeko koolina noba ne mukamaawo n'omugondera omwezi okolera $20,000 ne olwakuba oli mugonvu wallahi akuweeta n'etaana oza tujja kulaba linda mutujja kulaba bojja kutolina bizibuwo omuntu omugonvu nga bolaba abakazi abo bamanyira nnyo omusajja omugonvu omusajja abakwata obulungi omusajja abawa buli kimu ng'ababeererawo gwe basinga okujoga abayaaya ababanda tebabayisaamu maaso tebabamanyira naye abasajja ababakwata obulungi babatunze ku miti kati be bano mu Uganda buli muntu ayagala obeere wansi we ng'oli mukkakkamu ng'oli mugonvu bw'oleeta ekitu ekinene ng'ebyaffe ba Godfather buli ajja ku internet alina kuyita mu penge simanyi alina kuyita mu gwe nojja ne weemeza bw'omu alina gwoyiseemu ne bakuwayiriza bino ne bakuwayiriza biri kuba buli omu ayagala gye omuvunnamira oba oyagala gundi yogerako ne gundi yogera ne gundi ebyo bamutegeerera
kubanga bo bemanyi fetuludde wano fetuludde mu media waliwo akasajja kali awo kampi nnyo kalinga akatwe kakabiriiti kaze kanjogerako kuba kagala mbu ngende gye kali mbu tuteese ekiggwe tukisheyaringa kiggwe ali ku musaala gasiya anno gukubeeko ogwekirala naye guno ogwa TV mitwalo 2-3 noda n'omwogerako kubanga aganye mbugwani agana interview nchaza bakatikkiro nchaza babujingo bani mbane kuyamba nokukasukeri ensi yonna yendowooza yabwe they want to control everybody. Once you refuse to be controlled bakutulako mirundi nakiyito kutuni yako ne bakunya keno ne bakunya keri ne bakunya keno naye bw'ogaana nga bakufuukira ekizibu. Kalaba promota be Dubai babbye abantu Dubai awo ne Spice Dana juzi yakavaayo wano nawoza sente zange nzirekedde bakateyamba ng'ani aleka sente adde Uganda mwazi mumma mubakozeseza bwereere ne mugwa ku mugezi nangamba nti nze okulinnya mu mpezero balance wakati sawa eno yaliko bunnakiganda bonna bubuukira alien buyimba alien abayaye tebakyalina ba girlfriend bonna bayimba alien kata n'abuwaaki mumuwe sente ze oba agwanca oba agwa kwosanca agwe nga tali muzigo agwe nga tebamugobaganya buli muntu agwa wano buli muntu mwagala abeere nga muwulira ali mu bizibu kati Juliana okuba temuwulira nti bamubanja rent bamugobye bakola mufaayo nnyo naba nga mumukookera ebigambo mpaka bwavaamu eddoboozi. Bannayuganda baagala omuntu ng'ali bubi era nsekerera embwa zino ezibeera kuno bambi atulwanirira gundi teryakulwanirira bw'oterwanirira teryagenda kukulwanirira. Omuntu alina famire ye alina bakazi be alina kimbu alwanirira gwe empuuta nga ne wamwe olina y'abagagga tebakuyamba nga tebalina kye baali bakuwadde nga bafamire then atali wa famire ye atakumanyi nti najjo oli ne mu nsi mbu ye yakulwanirira ne kikuvumisa abantu abakuliraanye mikwano gy'abaali kuyambye abantu levozo mb'olwanirira gundi oyo tomwogerako oyo tasobya simanyi tayogerwako oyo n'obonaabona mu nsi eno ng'olinga ng'ejjenje mu kituli. Alien skin bw'aba anaagwa bw'aba taagwe ajja kugwa kubanga teri abeerawo nga tagudde buli ekijja kimala ne kikala. Professionalism teyalaze professionalism yasoma professionalism gene mugibuuze bali embeera zezo buli muntu alina okujja n'ekintu kye bamumanyiddeko nti oyo waakino Kalifa yajja nangatto n'agwa n'engatto ye ngadduse ku manager kuba yajja ne manager Bafana yajja ne raga biki boba ba Jamaica akuba style ya Jamaica simanya biki ba Nigeria nadda ku manager naye n'amanyiira manager n'amuloga wa manager baba balogo buli we yakutwala otutumuka abamanyiwo addayo buzinga eddagala balisimayo ng'ozikira music olina naye tokyalina kiddako ekisegire kali naye bw'anaaba agudde agwe naye ng'alinako bw'ali naye mwagala buli muntu aveewo wantu nga talina kaalina mumusekerere buli omu ajja n'embeera ye ali yennyajja neeyo boni anerule boni vererake bagwa byogera temuwulira mumuwoze ennyimba za Alien Skin bw'oziwuliriza mpola mpola zirimu message gy'abayisaamu naye omuntu atalina bwongo tosobola kitegeera. Sirina nnyo naye ndi mumativu nze ebijanjaalo mbirabamu amasavu n'omuyita ndi jangu biki binagasiva wano nga tumazeeyo zange kwe ennyimba ze temuziwa time kuziwuliriza. Abantu be Uganda batwagala tuli bubi buli lwawulira nti batolina buzibu ne bwokola ekirungi kitya tebasobola kisheyaringa ku pages zaabwe balinda kibi bamukutte bamukubye eccupa bamutemyeko omutwe bye basheyaringa ne bitambula avumye gundi bevuma ne gundi bye basheyaringa naye ekirungi tebakisheyaringa. Kati ye wabeera wadu nga zembeera ze yasalawo zeezo
mwagaleko mbeera ze. Tolowooza n'ogenda mutereeza alowooze nga ggwe. Buli muntu alina endowooza ye, entegeera ye n'endaba ye ey'ebintu. Bonna ayagala buli omu alabe nga ggwe, ategeere nga ggwe, ogenda ssanga ebizibu bingi.